Ababoda boda abasoba mu 10 bakungaanidde mu kibangirize e Katwe mu musomo ogutegekeddwa okutaasa abagoba ba boda boda obubenje. Akulira ebidduka ku nguudo mu Kampala n'emiriraano Norman Musinga agambye nti kaweefube ono agendereddwa okutaasa abasaabaze n'alabula nti poliisi tegenda kulonzalonza ejja kubakwata ebaggalire mu kiseera kyekimu bagezezzaako okukwata abavuzi abatayambala elementi. Twagala tulabe nti oli passenger abeera ku pikipiki atambulirako naye afunyeeko ki enkofiira gy'atambulirako esobole kutaasa ki obulamu bwe. Enkofiira kintu kikulu nnyo. Lwaki enkofiira? Tulaba accidents ziteera nnyo kubeerawo. Abasinga obungi tebabeera na nkofiira. Ayongeddeko nti ekikwekweto kyatandise era batandikidde ku nkulungo e Katwe mwe bakwatidde abavuga pikipiki wamu n'ab'emmotoka abavugisa ekimama. Mu kaweefube ono poliisi yagabira aba boda boda elementi 5 okusobola okutaasa obulamu. This crash helmet as a sign of safety to protect you. Always be safe on the road. Mu kiseera kyekimu wazzeewo obutakkaanya mu bavuzi ba boda boda mu Kampala abeegattira mu kibiina kya Boda Boda Association n'aba boda boda 2010. Eri awo association ne batuyisa bubi nnyo kuba bw'otuuka ojjako musaabaze nga bajja bakwata nga bakubuza kaadi yerwa ng'ojjayo kaadi yo olubo gibalaga nga bagamba eyo si yaffe. Tulina okuba ne kaadi eyaffe nga bakukwata nga batandika okusikasika. Ekituufu kyo nafuna kaadi ya 210 olw'ensonga obutansumwa buli kaseera naye nga si ekibiina kyange nti oba kyempagira. Bakwata abaana babasaba kaadi ne bwe bakaadi togiina bakwata ne bakutwala ku woofiisi ziri eyo Bukesa neyo Makinde n'ewalala abajjako ssente emitwalo 5, 3 n'okubakuba ne piki zaabwe ne bazoonoona. Wano omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga wasabidde KCCA okuvaayo etabaganye enjuyi zombi basobole okukola omulimu gwabwe nga bakkaanya. There is a task team that is in place involving police, KCCA, to really come out and we hold reconciliatory meetings between the two. Enanga okuvaayo kiddiridde aba boda boda association okwagala okugumba ku makago bwa president nga baagala okwekubira omulanga ewa President Museveni asobole okubataasa kabinja ka boda boda 2010.